Yes, yeah. Abantu bangi ba bulijjo nnyo. Ne bye bakola bya bulijjo nnyo. Naye olw'okuba tobasemberedde olowooza nti ba kitalo nnyo okwawukana ku ggwe. Ako baaba nakakwata. Ne ke nakutte kaakano. Tokkiriza by'oyiseemu na by'omanyi kukulemesa kufuna kumanya ku bintu birala. Oteekwa okuba omuntu akola abalala bye batasuubira nti osobola. Ekirowoozo ekyo ky'otuulidde olw'ebyafaayo byo teri mulala akirina, era nga bw'okirina kijjeeyo wekkiririzeemu okikole nga totunulidde balala bye banaayogera na biki by'oyiseemu, ojja kusobola okuwangula. Ayayaya. Olwaleero tugamba tutya? Noonya omukisa mu buli mbeera. Ensi ejjudde okusoomooza n'ebiseera ebizibu ddala. Naye bwe weetegereza, abawanguzi bonna si beebo abalina ebisinga obulungi, wabula abo abanoonya obulungi mu buli mbeera gye basisinkana. Okawulidde? Kubanga embeera tusisinkana za njawulo. Ezimu ziba zitusoomooza, ziba nkambwe. Abalala n'oga nti anze kampoyere wano. Omulala n'oga nti ani gwe babonyaabonya bati awo gwe n'odduka. Okoze otya? Kola otya? Weetegereze abawanguzi bonna si beebo abalina ebisinga obulungi, wabula abo abanoonya obulungi mu buli mbeera eboolekedde. Tuteekwa okunoonya omukisa mu buli mbeera. Mu nsi abakumpanya tebawangula. Buli ddaala ly'obuuka mu bulamu ensi erikuzzaamu. Kubanga buli ky'oyitamu kibaamu essomo lye weetaaga mu kitundu ekiddako. Kyova olaba buli lw'obuuka siteegi emu era ogenda okutuuka mu maaso eyo n'ekubaka n'oddayo emabega osobole okugiyiga. Manyi abasinga bagenda baga nti ebyo byammwe byadda, bintu bitambulayo biti. Abantu ogenda baga nti bannange ensi eyina amateeka kwetambulira. Tugoberere amateeka ati olwaleero ogaggawala ku supiidi. Ekyo ffenna kye tulowooza. Abakugu bangi mu bitabo byabwe bakkiriza nti obwongo bw'omuntu bukola nnyo era buba bw'amaanyi nnyo naddala ng'ali mu kiseera ekizibu. Buba bulasa ddadi. Okuyiiya okungi kukoleddwa okwetooloola ensi yonna, naye bwe weetegereze ennyo abakuyiiyizza bakukolera mu biseera bizibu ddala. Omuntu yatondebwa nga buli lwasisinkana okusoomooza okumukugira okutuuka ku ekyo ky'ayagala, obwongo bwe bweggula ne bukola nnyo okuvvuunuka ate okusobola okutuuka emitala. Ekyennaku kwe kuba nti ggwe buli lw'osisinkana embeera ekukaluubiriza, ekuyuuya, ekukanga, odduka buddusi. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip.